You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dama sana maji mpisa zatu kwa mpisa mbigango yase mpisa mbikowa yase mpisa mneisha yase tutakokora tutakokora bangala tukunyere mikro utawa na mpisa wakuisa kuwe mneno uwanyirachi wakuisa jamboli mmere wakuisa mkawe yaka jamboli mmere wakuwa mwana sama wanyire mmere sama wanyire mmere kile yakaunga nyoto yaka wakili yomchere nyoto funye wandikeze wangu kwana kwa mkakisile chakula na chua ewa wane wakuwa kwa kusinzi wana wanyire mmere mwatuwaza ukubanya kile yakaunga yokuselese chikuli chetumira mwecho kitegeza nti obwavu mubantu bususe okubeera basobola okubanya kile yakaunga obwavu mubantu bususe okubeera omuntu atambula mumayira gyafuna kizo obumbe bbiri tuyambe okutulemulefana okubeera kwabo bayinza okuba nga baali beetaavu oteeka kubuuza ng'omukulembeze bwakireeta okusaba amagezi agagattawo ovunaanira abo abakulire babayise omuntu nakuba bayise oteekayo obuvunagi okukuba wakikulu era mu mwatuswaza empisa embi okusanga abanempisa namabolesto lekotammima makaarimal akhlaq muhammadi natuma kujjuza mpisa nnungi mu bantu teyajja kuleeta mpisa mbira wabula yajja ajjuza empisa ennungi mu bantu nolekitubeera ab'empisa wakati waffe ne allah tweyisa tutya naye wakati waffe ne bantu bannaffe wakati waffe n'abatali basiraamu wakati waffe n'ensolo twaba mpisa okusaamu ddiini ya mpisa bw'otoba na mpisa teriyo kyojja kufuna omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagati aktharu ma yudkhilu nnasa aljanna ekisinga okuyingiza abantu ejjana taqwa allah kutya allah wa husnul khuluq namutukuba na mpisa nnungi otolina mpisa okusiraamu oba towulira sala amagezi obe n'empisa tusobola okubeera obuto ekyokusala obutabakiza okuba olumu okusiraamu twetaaga tule lumu okubeera olumu si kubeera namunabbiga obeera n'omushira obeera n'omukandiyanya tubeera olumu kukaana allahu taala qala rasulu sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi ummatukum ummatan wahida bade umma yemwetekwa kubaana emu temba bufiififiira temba bubiinabiinala wabula tubeera kimu bwetulabeera kimu tujja kusobola okuwangula buli mbeera embi kwe kuyita abasiraamu mu bunaku bwe balimu mu buwambe n'otegeka loole y'emiggo n'ey'omuceere naye ng'ey'emiggo yesinga kuba giri emiggo tebagimenye bumenyi nti ku miti wali kuwaguza wabula jazze gigenderere okukuba abasiraamu bababonereze ekyo nno nakyo kyabadde jjoogo era nkubira abakulembeze b'abasiraamu tulina super supreme mufti tulina bamufuti babiri mutandika okukola enteekateeka ng'eyaliwo ku amiiri munoonyeza abasiraamu ekyokulya tukooye okuswala era nammwe abagenda mu state house okulya mwe muyina obusobozi teri yagenda mu state house kusiibuluka nga talina busobozi naye ate abanaku bo ne mubakuba ate babifeekera bo ne bali obulungi so ekyo kinnyaminyamiza nze nga mulya nnyama
abasiraamu tandika okuteekateeka abantu baffe tubanoonyeza ekyokulya. Ekisembayo kwe kulaba nga tununula eggwanga lino olw'abaganda baffe abakyali makomera.